Alinda nakumalako intani kasita nawulire weeru nze natema butemi nga manye ekiri eyo bannange tugenda kuyoola. By then nga teri bannayuganda ng'okusanga munnayuganda bannange Kukyeeyo abamuganda wo. Nga ebyo bye batta abaana kati media ng'essimu waliwo Facebook ate nga abatono abagiriko wano mu Uganda. Nga abatono okufuna omuntu nalina sister wange nga yagimanyi nga gwe nkyatinga naye nakeera Enaku yakeera. Oba excitement because nali nsoma nembiva nako olwo ningamba angende kuba oba wali mu internship kitegeeza wagenda tonnamala kusoma tewalinda na graduation obeera ebiseera ebyo ngenda naye nabonabonera mu omaani bano abaana be bakaaba buli kyowulira abaana kye bakaaba kati nakiyitamu naye najjanga kuno nga ndi mugumu nga buli wenkomawo ngamba ngenda binyumizaani bamanyi ova bweru olina emirembe nga ngamba ngenda binyumizaani nga ngumba naye bakulaba okomawo nebibokisi byengoye ogabidde ekyalo kyonna okoze kino nga tebamanyi byoyitamu naye buli kimu abaana kibayitamu kati edda nga tewali WhatsApp by then nga togenda kukaabiriraani ng'olina kuba simu naye nga mumanyi sente zetufuna reals 5 nga zirimu emitwalo 35 by then bakugambye ogenda funa kakadde oba 8 n'otuuke nga tolina kyakukola mumaani nga mufuna emitwalo 37 egyali 37 kazali sente ntono natambula ennyumba 6 jukira nali muto nali nkyali kito nga siina kyemmanyi era okyali kito kati nakula embeera gye tuyitamu eyombi eyeetukuza kati lumu ng'ajja nga mugamba munnange woddamu okujjanga mu lumu yange ekiro masaaji ngenda gamba mukazi we ate ng'ekikazi kikambwe kiba kiyomba buli kaseera abaana bakyo bakitya buli omu akitya kinakene omulundi yajja n'omuwaakoko ku masaaji nga ani akujja mu tulo ngamba n'obusungu nabeera ekyanyambisa mu nsi zonna zonna okumalako bukambwe navangako mangu kati ng'akola ki nga omusajja nga mwawoddamu okujja muno mbw'oyagala masaaji ngenda kugamba mukazi wo ate yali atya mukazi wo era abaana abali eyo tobeerangaawo n'ogamba omwarabu ky'omulaga nga bw'onaabeera n'omuntu awaka ali fane nga mumusumbuwa naye nga tabasemberera mumuwa distance alina waakoma nekirala bano abawarabu batutya tokusinga ki kuba nzijika akasajja we nakakuba katya nnyo ate mwarabu ye muntu g'okambuwalira n'atya naye obeera awo gwe bakumanyira n'ogonda kuba nakiyiga nagonda ogwasooka wamala omukuba ne bakuwa passport yo n'ogenda awo kwe kufuna eri mugundi maama okuyamba omukazi eyali afa saabeera mu Komera ebbanga ate eyali alina okugenda mu 1 week nabeeramu omwezi olwokuba najjanjabanga abalalu bali eri abayite beesobolawo batwala obbanaaza bano abaaliwo nga buli omu ali ku lule wali buli omu abeenyinyala neŋŋamba Mukama Katonda oba yandeetanga ki se webandaba mu Komera ne tiketi yali efulumye buli kimu ne baŋŋamba tiketi yo egaanye eriiso tebaalirabye kati oyo security yaŋŋamba omanyi lwaki lwokuba wakulabye gwasobola okujjanjaba era omukazi namujjanjaba naawona ne bamutikka leero nange nkeera ne ŋŋenda ntuuka Kampala natuuka ku airport by then nasooka okujja ku airport nenjogera bakadde bwe baali bakitegeera nti bakusiba nga baweereza ka message ne bagamba ngendi mu Komera olumu twafuluma nga kola corona tests kati oyo omuwala ng'atuwa bambi ku ssimu yatuyambanga nenjogera nali sagana bagamba nze nali byange ogamba owaayi nze nga naguma dda nagambako bro wange kati kuba n'abawala ono eyanyingiza Komera by then nze ate visa eggwako ndi munda visa ebipapula biggwako nenkomawo kuno abayamba ne bayamba bambi mulimu abampeereza kasente buli omu kale yalina contribution naye munnanga ate ekintu kye nalaba ekirala experience gye nafuna Abannayuganda bantu babi nnyo otuuka kuno luli alina jjanga n'omuntu n'omuwa kino ono n'omuwa kiri buli omu naye natuuka kuno buli omu namanya nti olina ekizibu buli omu naakwekweka ng'oli oyinza kujja nagoba naye wakomya oli otya biki njagala kulabako n'omwana naye nafuna ebizibu biki by the way nze ngamba abaana abali eyo oba toyagala kudda kuno abantu kusabiriza kola biki ebyo bye batyambuse bagambe bandipootinze bantisse tolaga kintu kino oba olina kyewakulayo bagambe siina kye nnina kigenda kuyamba okukola ki okumanya banno
Double Blessing Overseas Limited bazokujuna gwayagala passport loan, visa loan, ticket loan, school fees loan, upkeep loan. Double Blessing Overseas yino ku Double Blessing Overseas Limited tugaba full sponsorship loan eri abagala okugenda ebweru. Gwe kadama sekadama oyina emergency nga bw'osota na kusasula mama omulwadde omwana omulwadde oba oyagala kuzayo mwana ku ssomero tugaba school fees loan eri abo abaana babakola ebweru. Oyagala genda Kukyeeyo tugaba passport loans, visa loans, air ticket loans ne tukubanja ku kibanja mpola ng'oli ku mulimu. Tukubire ku ssimu oba tusange ku email doubleblessinggoal@gmail.com. wabula jjukira nti tuwola okutuuka ku miliyoni 10 bweddu. Double Blessing Overseas Loans Made Easy. Okay, abalungi abali ku HK Media ndozo ndaba wendekanekanye. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annaga kakaya kaina nyuma je katunyumira naye katusabe Allah atulungame. Mu kitundu kyaffe ekya life experiences and adventures mbajjukiza nti tuleeta abantu ab'enjawulo ne batunyumizaako ku stories zaabwe. Omwana omuwala gwe ntudde naye olunaku olwaleero story ye ekwatagana ku Komera bamusibira ku Kukyeeyo. Ebbanga lye yamala mu Komera emikwano egyambeererawo kozi ate ng'era mukwano gwe gwennyini nfanfe eyamuviirako okubeera nti naasibwa. Tugenda kuba tutunulamu mu mboozi eyo. Gw'alina mukwano gwo mugenda ne mbeera n'abantu n'obeera n'abantu nga 10 ne bajjuza essimu yo naye nga tosaayadde n'okubeerako n'omuntu gw'ogamba nti guli mpaayo omutwalo nina ekizibu. So olunaku olwaleero njagala oyige emboozi y'omwana ono gw'asuubira ogenda ku Kukyeeyo gw'ali ku Kukyeeyo naawe alina emikwano njagala obeere very keen koze n'emboozi ate nayo nyuvu nnyo. Bajjukiza nti baganda baffe aba Speed Express Tours and Travels company kakasiba okubeera ng'esaabaza abantu okuva mu buli kitundu ky'eggwanga. Baganda baffe aba Roast Coffee Academy bakafulumu kubangula abaana ba baristas abamanyi koze ate n'aba Double Blessings Overseas Limited nga bano bakafulumu kuwa loan. Bagaba loan okuva ku miliyoni mpaka ku bukadde 10 ate ngeno bagiyita nkuba Kukyeeyo loan yaba nkuba Kukyeeyo bokka. Oli ku Kukyeeyo omwana w'omulwadde oyagala medical loan tonafuna salary bakubire essimu babeere nga bakujja mu kizibu ekyamangu bw'ofuna salary obaddizeewo. Bw'oba ogenda ku Kukyeeyo oyagala visa loan oyagala passport loan beera nga bakubirako enamba y'essimu gikuteereddeko waawo wammanga osasula otuse ku mulimu ng'otandise okola. Mwabadde munkubira amasimu munsa message mungamba ate ba responding ate bali mu nnaku nkulu tubadde mu Easter holiday so ekyo nsuubira okubeera nti nokimanyi nti offices ezimu tezikola. Pepi nsanyisa okulaba. Oyotya Jendi. Finally maze n'enkumitinga omwana ono kankuswaze ku HK Media we yali yakakomawo okuva e Dubai. Yankubira nangamba ajja nina story naginyumiza mbambi nga ndaba eri very interesting. Ne mugamba jangu tusinkane oyiruddawa kale kanvuge nzijaawo banaye nga buli wenjagala okusinkana omuwala enkuba etonnya nga buli wenzi bannange nga buli obusungu by then nga so akufuna naye nagezaako okukusinkana emirundi ebiri ogwasooka enkuba netonnya empitirivu nesiva mu nju ogwerekera enkuba neddamu netonya ne nga bannange ng'olwo mukama alaba ndowooza benjoko omuliro gwenjokuwanda by then kuba nali naakadda olumu abantu abamu beetaagamuko omuliro kati nga nina obusungu abakusibisa ate then be bagenze mu nnyumba yo be badestroyinze everything okitegeera kati nga obwo obusungu nga mba inaatuuka ku TV n'amanya nja googera naye nga kansooka enkola eki amanya ndowooza amanya nze Nakintu Gyeyalaba. Nakintu Gyeyalaba. Yali kuyisa naki? Kati eri kati ebweru babadde bampita Jojo. Era nga otuuka kuba tuliyita linnya lya stage. Ebweru? Ebweru. Ngenje nali busy. Dubai wakyali bweru? Era ate tuba tuli muno oba bweru outside country. Abambagana si Bulaaya, Dubai si Bulaaya. I think byebimu kiri ntoli mu Uganda. Osigala oli bweru. Mwana gwo njagaza Kukyeeyo. Omanyi ennaku zino abantu Kukyeeyo bakimalamu amaanyi. Olw'okuba ogezeeko wali eri Dubai nga kawowoka. Tamanyi nti oba ekyali bweru. Buli omu atuukawo. Bagiyise Kampala nti ojja kuva embalalo jjo e Kampala osuubula oddeyo. No, si byangu process tuyitamu nnyingi. Ogendayo oteekamu ssente eri mwavu alinnya nnyonyi kaabe kadaama nabo baba balina ze bateekamu. Kituufu. Okay, omwana omuwala Gyeyalaba nsanyusa okulaba ku HK Media. Awo olwatuuka wagenda ddi ku Kukyeeyo? Kyeeyo nkitambudde kyo kale mu bumpimpi nasooka wenamala okusoma nengendako Oman. I was in social work. Nengendako nali mu internship wano KCC. Degree?
diploma. Okay. Nengenda ku KCC wano ku ddwaliro eri Kawempe. Nembera nga nkolawo kati nalina friend wange mami we nga ali eyo bweru ali Oman. Omwana nga ali lubuto mami we nga takimanyi. Kati nayagala omupangira agende. Omwana n'agamba mami we nze nina ebizibu sisobola kujja kankuwe mukwano gwange. Mukozi nga balina gye baagala ngende nzijanjaba oba omuntu biki as in like a caregiver. Nenkola ki omwana abimpangira omanyi excitement eyo olidde ebweru ebiseera was it 2013 ng'ebyo ebiseera n'abaana tebannagenda bweru ng'omuntu okuwulira nti omuntu alinnye ku nyonyi ky'amaanyi si bye by'ennaku zino zaafuuka taxi kitegeera kati then we natuuka n'embigobako buwiiki nga bangoberako nga ntuuka eyo nga baŋŋamba kujjanjaba muwala yali sizement nga baŋŋamba mujjanjabwa by the way omwana oba yalina mulwadde wa siriimu naye ng'ajjukira ezo mwezi ensi tolina kugamba muntu nti mulwadde naye nze engeri gye nali wano KCC ku ddwaliro nga mbiraba sayinizi zonna nga baŋŋamba kansa naye ng'omwana akuumuka enviiri. Ani yali akugamba nti omwana mulwadde kansa? Bazadde be baŋŋamba neyamba connecting yaŋŋamba omwana mulwadde kansa naye nga history eriwo kitaawe yafa yali ajjanga Tanzania biki n'afa siriimu. Kati nga kigambibwa kuba nti bamuzaala nabo kati nga mama we kati oba olongoosa ekisenge biki kyolaba empeke zaamira jjukira bye mbaddemu. Saalinda nakumalako intaani kasita nawulira eweeru nze natema butemi nga mmanyi ekiri eyo bannange tugenda kuyoola. By then nga teri bannayuganda ng'okusanga munnayuganda bannange Kukyeeyo abamuganda wo nga ebyo bye batta abaana kati media ng'essimu waliwo Facebook ate nga abatono abagiriko wano mu Uganda nga abatono okufuna omuntu nalina sisita wange nga yagimanyi nga gwe nkyatinga naye nakeera Enaku yakeera oba yali excitement because nali nsoma nembiva nako olwo nengamba ngende kuba oba wali mu internship kitegeeza wagenda tonnamala kusoma tewalinda na graduation obeera ebiseera ebyo nengenda naye nabonabonera mu Oman bano abaana be bakaaba buli kyowulira abaana kye bakaaba kati nakiyitamu naye najjanga kuno nga ndi mugumu nga buli wenkomawo ngamba ngenda binyumizaani bamanyi ova bweru olina emirembe nga ngamba ngenda binyumizaani nga ngumba naye bakulaba okomawo nebibokisi byengoye ogabidde ekyalo kyonna okoze kino nga tebamanyi byoyitamu naye buli kimu abaana kibayitamu kati edda nga tewali WhatsApp by then nga tugenda kukaabiriraani ng'olina kuba simu naye nga mumanyi sente zetufuna reals 5 nga zirimu emitwalo 35 by then bakugambye ogenda funa kakadde oba 8 n'otuuke nga tolina kyakukola mu Omaani nga mufuna emitwalo 37 egyali 37 kazaali sente ntono. natambula ennyumba 6 jjukira nali muto nali nkyali kito nga siina kyemmanyi era okyali kito kati nakula embeera gye tuyitamu eyo mbyeyeetukuza siina mulimu gwe sikubye ku Kyeeyo kati nenkola kinentambula mu nyumba nze nayita mu bintu kwegamba bingi ebyo byonna bina omuntu ayagadde okurepinga nasulako mu ddungu ennaku 3 nga njagala kwettanga n'ekyaye paka ku last we nafuna ennyumba y'omukadde ne baŋŋamba ntandika okulabirira omukadde engeri gye nali nva mu ddwaliro nga buli kimu siina kye simanyi mukama yanyambira ate nenkola ki nemaliriza nenvaayo kutuuka eno mu Uganda nga byonna byokoze tobisanze n'ogwamu amaanyi like waweerezanga sente n'okomawo nga teziriwo? Naweerezanga nempeereza ebintu bantundire jjukira eri Abawarabu nga batuwa ebintu we bakwagala by the mbu Warabu twalabanga Batanzania be baaliyo kati ne batuuka ekiseera Abatanzania abo nga baagala bafumbirwa abaki Abawarabu kati Abawarabu nekinyiiza nti abaana be bajja kudiba abaana baabwe Abawarabu bajja kudiba waki abasajja baagala baki Batanzania kozi balekereranga abakozi okola buli kimu ate Abatanzania bayinanga laavu nga bayina amadagala ge bajja nago akowa eddogo nga basobola okusedusinga omusajja w'omuntu n'atuuka n'omukyalira ewaabwe oba n'amuwasa n'amuzimbira n'akola buli kimu kati we bakizuula Abawarabu nti abaana baffe bagenda ddiba Abatanzania batutte nnyo ki abasajja baffe ne batandika stopinga abagundi kati Abannayuganda tujja nga tutandika Oluzungu okusomesa abaana Oluzungu
enfumba yaffe nga nnungi nga tulina n'empisa bakubinda ebiriwo kati so ne batandika okuleeta Abanayuganda kati nga wova mwene ennyumba gamba ono Munayuganda yali amanyi Oluzungu ayogana n'abaana bange Oluzungu by then nga Oluzungu lutono nnyo ate nga abomaani by then nga boogera Luswayiri cause intermarriages ndowooza zaabagattanga Zanzibar ez'ensi ze zaaliyo ng'okusanga Omunayuganda cause batwangako off days ne bagamba mufulumeeko gye mwagala nga tugenda kugambye ebiseera ebyo waliyo Batanzania Banigeria nga bakambwe nga bo balina ofuluma bakubina omboobe oba oyagala batyoyagala cause nze ekyasinga okuŋŋumya okutandika okumanyira Abarabu embeera zaabwe ebyo nabonaabona yali mu Nigeria Omunigeria omu yali neighbor wange yajja okukola ewa mukama we n'amugamba nga wonajja they introduced you to everything ne bamugamba kino na kino olina okukola kino yagamba madamu we sorry sirigyerabira annyunyumya nnyo yamala muwulira byonna namugamba madam see you need me yamugamba you need my power I need your money namugamba nti so we have to help each other okay namugamba yes but respect namugamba yeah I respect you respect me because you need my money you need my energy I need your money so together we have to respect each other kati tegeza nti Omwarabu amuyambe ku mirimu nga kyategeeza nti Omuwarabu yeetaaga amaanyi g'omukozi of course aba neetaaga nange neetaaga ssente ffenna that is obvious kati olonga amaze okukyogera Abanigeria bo baali bagumu nga ye kyategeeza tomanyiira sijja kumanyiira ssente zange nzaagala mu budde ayina amateeka ago Omuwarabu nona ayina ki kati awo jjuka twamiitinga nga olweggulo ssaawa 10 nga tutwala abaana ebweru biki ebyo kubavuga mu bugaali abaana nga mumiitinga ssaawa y'okuswalayo kasasiro kati nga buli omu ayogera ne munne kati nga tumiitinga awo buli omu nayogera ne munne kyayina obuzibu bw'ayina bwe bityo bali abaana Abatanzania baayina emitima ebyo bye battanga munno ne mumanya nti bassegundi wano akubidde essimu nga twekola ekibiina ffe mulimu Abanigeria Abanakenya Abatanzania Omunayuganda netugera ntulumba ennyumba nemukonkona waliwo kati kanku example waliwo twali bazibunye ebiseera ebyo olwo mbonyebonye enkooye kati sikyaga kumanya nafuna ewalina emirembe era nagamba gyensembayo okufuna yajja okubonaabona nange sinze kubonaabona kuba nabonaabona ebyo baana ebanyumya kati teri wabonaabona otya tubuulireko kaawo kukubona kale ng'okubonaabona kumu ekyasinga okunnuma ekyo kansoke kino mwe natambulira ono omukyala we nali omwana n'afa n'envaawo yali omulwadde we nasookera yafa bambi yali akumuuka biki tebamuwa bintu nzijanjaba ntuufu bawoza kansa nevase AIDS biki ng'olwo eyandeeta yangamba soogera nti omwana alina kinaye nze nga nakirabye okugambye ng'oyoza n'empale ze eza periods tolina ziteeka mu mashini zino nze mukama yasaasira busaasi zirina okukola ki zirina okwozebwa nangalo kati ng'obinyika oti n'obinyika nolanga tebakulaba n'obikwata n'obisula mu mashini speed webiti oba kiki ekyali ekigendererwa kyabwe ng'omwana ayagala emmere gyaliddeko ngiryeko ayagala ebintu byakozesa mbikozese tuzanye ffenna ekyo kyali okay naye nga mulimu ebintu ebyali tebyetaagisa kale ngeri gyali omulwadde naye ng'omulamu omwana wagenda mu kinaabiro okunaaba enviri zonna azirekayo ng'akugamba obulumi bunuma kino kinuma musmakidini failure byonna yalina buli kirwadde ky'owulira fayina bye yalina ki kati nenkebera ku mpekeze yamiranga nenyina nendaba ne baŋŋamba kati nembulira omukazi RVs nga we zifaanana nga bankuba nnyo n'empiso kati nga alina n'essukaali ng'olina omupima then n'okukuba empiso kati nga zina engalo zonna zaatana okumukubaga iso ebisambi nga njikuba ku bisambi nga sibimanyi naye jjukira mu Bwarabu ogendayo olina okuba omusawo olina okuba omusomesa olina okuba makanika olina okuba kyefu University of what abana bagita university olina okuba teacher byonna ebisinga twabiyigira eyo kati nkugira wombuuliza nti bizibu kibingi naye kati kankwemu ebyasinga kunyigiriza naddala omwana oyo omwana we yafiira nali sowa continue kuba yandeeta
naye nga ennyumba bakuleta labiriramu oyo omwana kati nga nakoowakowadda mukazi nagamba sigalayo like my daughter biki neŋŋamba kati nga oyo omwana alina baganda be bamutwala ku kitanda n'amalayo ebbanga kati nga alina baganda be abalenzi basulanga mu floya waggulu naye nga banywa enjaga banywa omwenge baleta mikwano gyabwe bakola za house party si basiraamu ani asinga omuwarabu ani agamba omuwarabu yasinga okunywa omwenge yasinga okunywa enjaga eziriko okitegeera kino kyambalo omuwarabu bino ebyo nze mubayiza we nagenda mmanyi eri we wasinga eddiini lyanzigweramu neeyo bayiza we ngaolaba ono ate bagamba kurani gye yakira simanyi kino gye kyabeera eddiini lisibuka eno laba bye bakola empisa endi buli kimu naye nga mulimu abalungi bambi si bonna nti baki babi kati ennyumba nendaba abaana balina agabwaga nene nga German Shepherd gajja kati nenfuukira ddala omukozi w'ewaka nembikoowa nenkubira ono kiike yandeeta nemugamba mumanyi wano sijja sobola omwana yandeeta yafa kati ate ndimukulabirira mbwa ndimukulabira pisi biri ebyana bireeta bigundi byabwe toseka nze nalabine nalunda ne ku mbuzi nalima ebiwarabu anze nenaku yanvaako kuba kati wendaba abaana kati abaka bagamba banno bano batandika budde ffe twalina obudde obutunula mu media abo bannange basibidde mu kiyumba eri battanga omuntu ne mulya munnamwe bamuse bamukanyuze mu ddungu nogamba netukoze tutya tulwane tutya nga tewali gundi office ez'ebyo banzize ku office kudiruki kutolokotolokawa ngoyina kuguma oba nowekalakasa oba nokola ki oba nogamba kanette kuba nze nasalawo neŋŋamba lumu kanette nankoyi kati awo nkugira then nenkola ki nenvaawo awo ne bantwaleyo ekifuba kita isiki bannange ebyalo byeddungu bibi isiki nga kiri mu maani naye nga mulimu ki nzize kusomesa abaana buluzungu ate omunauganda tebazza boogera oluzungu olulungi by then nali fluent nnyo kati n'oluwarabu lwanyonoona kati oluddeyo mu buwarabu nedda lwatonoona omwogera ne bono obuyindiini era twalina omwana ng'agamba anze sijja kyusa lulimi luno banantu boogera byoluzungu kati ne bantwala isiki ekyalo bali bakiyita isiki naye ng'omwana simanya waliwo mu Indonesia nga zino engalo zakola ziti zagooma nga waliwo embuzi kisibo kiramba embuzi zikoma neeri toseka embuzi ekusinga obuwanvu ng'ekola nabiraba daddako era nze mbeerawo nembirowooza neŋŋana naye nnwanya entalo era nga zaagoma kusika oba zagongobala wareva nga asika emiguwa gyeki gyembuzi embuzi zino twazisomako nga baziyita batya nga zirimu endiga nga bino ebigundi ziringa ndiga naye nga mbuzi nga ganene gatyeba mpanvu eti nga bino amayembe geetoolola gati kati nga mukumakya mulina ozifulumya nzize kusomesa ku ttale naye ettale nga lirimu egundi zirya buntu bulinga maggwa zirya pampa zirya migaati buli kimu miceere kobosi egy'emigaati zirya embuzi nga mpanvu jukira nali mutonotonoko mumpi wawasoko kuziraba walowoozaamuko nti obasimbuzi mulimu gwange ogwo gulisa bifanako naye nga zivaamu ekisu ziringa ki nga mulina okulongoosa ekizimbe mwe zibeera nga kawala katono nnyo kaako nga tekasobola nakufuna muki mubiri kati nabeerawo ennaku bbiri ennyumba wetusula n'omukadde maama simanya yafa abaana bonna babaleetaawo basula ku buddeeka nejjajja asula ku buddeeka mune wabaalirawo obufaliso nga bulinga bulanketi abakozi jjajja asula alogootana ayogera kino ayogera kiri awakuyusa akaana kasiba kakaaba kano kafuse kano kakoze eki nga siina mirembe nga amazzi balembeka ebizzi oba babijjanga wabitanka nga bya enkonge ebintu byasalaba mu Uganda nabiraba eri kati nga bagamba mugende simanya ku lusozi musale omuddo nno ki si guno gwaffe nga maggwa ng'embuzi zegulya ne mubireeta ne mubisaayo kati embuzi nga mulina ozita ne zigendeyo mu nsozi ne zeerabirira nga mulina okuleeta apo balina ennimiro ebisasirosasiro embuzi zeerya eyo yali omanyi eyedda kuba kati omwana we bamuyingiza mu nnyumba tavaayo afulumako ng'agenda asulayo kasasiro omanyi yedda nga tulunda nga mugenda ne mulima zino engalo neŋŋamba bannange kati amazzi gaabwe nga gansiibwa nga okwata linevu ng'olijja wapanado
teri kujjanjabwa eri panado olwala omulwadde n'oba ofa panado kati nensomesa obwana ne butandika okuyiga oluzungu nga kumanyira n'okumanyira whatsapp biki nengamba omukyala nemuga ate wano wenaza nandisigadde ku mulwadde kino kyalo nganfaanana bubi nga ndi katono eyo nenkola kine banzijayo jjukira walunda ku mbuzi olimye nga ne wano e Kampala tobikolangako ngenda ewaffe jjukira nga tobawuliriza sente okuba simanya olina kugenda wasima ogula kaadi simanya biki mukama wo n'akuteeramu nga byakwegayirira akasimu nayina nga obutono obwo by then kati nenkola ki eyo nenvaayo ne banvuga mayiro ne bankomyawo kati banfunira ennyumba ya musajja yali Munnayuganda Muwarabu tugamba ababeeka muli nga bagamba bano nno bava Uganda omusajja yakulira Uganda weeka muli nga amanyi Oluganda n'abaana be abasatu abasooka kati nga bino ebita abatoototo eyasembayo yali twenkana ng'akola ki nga omusajja asooka bampisa bulungi kikazi kina Kenya naye nga Bawarabu naye nga balimu gonde ndoza intermarriages wana gwe nga mbanyi ntuuse ate boogera Luganda emmere bafumba ya kiifiri kapiraawo biki banga mumanyi fumba banjigiriza chapati biki sumbusa bye tuli awo kati nga waliwo n'omuyindi emabega yakola mabuyi oba ogamanyi ebiswitisi by'Abatanzania ebya red nga bakola business ne batambuza nga ntunira mu katawuni ndaba nga ali mu kibuga ndaba nga ali Uganda nga ndaba ntuuse nga ngamba onja guma nga mbeerawo abaana balungi banjagadde Kampala Kamuli boogedde olusoga boogedde oluki baali beekamuli abo Abawarabu abajjanga eno omusajja twali awo nga mulwadde wa sukaali baŋŋamba njagala kubisalaasala baŋŋamba munnange kola ki tandika okumasajinga ku taata waffe amagulu mulwadde twakulyako nti olina experience eddwaliro biki ngamba amutwale mu ddwaliro bannange nga ntandika musajja nga babeerawo mu ddiiro nga bampita Julia erinnya baali tebalisobola Julia taali ngojja njo baali boogera na Luswayiri Julia Joelia bayita Julia nga nkwata musajja nga ntandika nga ku masajinga teyalufuula lugundi bakiyita batyali kyalubeerera obali basesaawa meka nga ajja by then nagenda nze nali mbeerera sirina kyemmanyi siranga ku musajja ntuuka nga olusajja kanetena lusajja nga lujjanga nasulanga mu sitoowa eyalinga mu freezer fridge nga gwoteeka wali akaki bwe bakolera bizinesi ebyo ebya sweet oteeka wali akafaliso ng'ogwa kikomando Julia bali naye erinnya lyo ntambudde Buwarabu bonna bamanyi Julia abaana ngo bagaba Joelia Julia buli bamanyi mu Luwarabu lina kuba Julia oba Jauhara taata yali tasobola kusituka mu katebe atuula amagulu gwe galuma ate nga ajja mu ruumu yo taata yali atambula naye nga alina ekizibu ky'amagulu ng'ogalina okugamasajinga nasooka nga abaana busiru bwabwe naawe bali kati nga kumbe alabika yagamba nawulirako oyo omuwala yakolako mu ddwaliro kino asobola okunzijanjaba ku magulu nga baleetanga bigundi bibandiji omusiba n'omumasaji nga byonna obiyiga jjukira eri oluyingira byonna oyiga omusajja nga atandika kujjanga mu luumu kati lumu yalina omuze bayiza alina akayimba keyanjigiriza nga sikawuliranga kwana mu Uganda bakaseba tobaani kati nga oba yali amanyi buli kimu nga yakulira muno busimanyi oba kibino oba lutalo ki olwo abatwala ne bagenda ne baddayo ewaabwe omaani kati nga muzeeyi nno kati lumu ng'ajja nga mugamba munnange woddamu okujjanga mu lumu yange ekiro masaaji ngenda gamba mukazi we ate ng'ekikazi kikambwe kiba kiyomba buli kasa abaana bakyo bakitya buli omu akitya kinakenya omulundi yajja n'omuwaakoko ku masaaji nga ni akujja mu tulo ngamba n'obusungu nabeera ekyanyambisa mu nsi zonna okumalako bukambwe navangako mangu kati ng'akola ki nga omusajja nga mugawoddamu okujja muno bw'oyagala masaaji ngenda kugamba mukazi wo ate yali atya mukazi ngenda mugamba ate nga twogera n'Oluganda awo si Luswayiri oba ki kati amanyi Oluganda yali amanyi ng'ayimba n'ennyimba kati akayimba nga natandika okujjanga ku makya wagenda okusala kiyite n'emmanju naye nga nabafunamu baali basiru be baali basinga n'obusiru kati mpita nga kirina omuze nga ekiba kigenda okusala omukazi wakyasalira mu nyumba kyo kifuluma ku muzikiti by then saa 10 mbanzi kusekooza bintu ntegeka oli omwana agenda ku ssomero
nga kijja kiyimba wandyako ennyama leka tabaala n'ofa naluyigira ku ye nali sirumanyi nga ebbanga limaze mu Uganda kati nga lujja wabajja waati nga kukwata waati mu kiwato wampulira obusungu nyenkanya omuganda ne muganga ngenda gamba ani mukazi we yukasaaga batabula ne muganga ngenda gamba abaana bo nalina akana nga tuli tight ng'emyaka gyegimu ne muganga ngenda gamba mukazi we oba omwana abaana bo nagamba tokisobola ngenda kugulya asimanya laptop ngenda kugulya essimu ya touch Samsung by then oba ze zaalikaawo ne mugamba saagala kintu kyonna wabula njagala kumpa passport yange ngende kati nga ntyo n'omukazi eyandeeta buli kasanza mukabira ekizibu kye nakola nakeera ku makya yali atandise nga tusigaddewo feka najja nayeyambula yenna engoye musajja mukadde ndowooza asinga ne kitange neyeyambula zonna engoye nampoleza mbu njagala masajja omubiri gwonna bannange naddu kuba nali nkola ki nenziruka kati nziruka emmanja oli omuyindi akola sweets aŋŋamba baba problem mbu naŋŋamba everybody who come here baba problem naŋŋamba oba olina gw'omanyi wano dduka kuba ajja endinga app ng'akikkuze kyoki ne mugamba baba problem nenkaaba nga nno gwe gweyisaayisaawo oli otya oli bulungi obadde ki kyokka nga gwe gunzitusiza mu nnyumba kati nga buli wamala okola emirimu nziruka wali oli omuyindi ne muyambako okukola mabuyu tekyammalira omu ne ŋŋamba kanve wano passport baganya ogimpa buli kimu nagenda nembeeramu nenkwata ekicupa ky'amazzi nenkwata akakaaya nenyambala bulungi n'akasimu kange nenkajjako nengenda mu ddungu nentuula eyo nakwezi satu nga tewali yadde akakolako osobola okulya mu musana nga ogumanyi ogweyo neŋŋamba njagala nfe musana nga omanyi okuba nga teweebakangako na muntu nokye experiencing eri neŋŋamba sijja kola ki kati we natuuka nga ndaba obulamu bugenda omusana gumusabye ogusulamu okola ki ekiro kati lumu nali nzunga ntambula nga nzaako akasimu nga nkubira omukazi n'angamba bannange oliwa tukunoonya baŋŋamba wadduka ne mugamba nsula mu ddungu nsula nyenjeera mu ddungu n'angamba oliwa tulagirire watuufu ne wali ekizimbe ojje otubuulire nga nfune wali ekizimbe nga mugamba nti ndi ku kizimbe wekiti newekiti nga bajja nga bankima nga bantu teyajja mukazi yajja n'abaana abakulu n'oyo omukyala kuba naye gye yali akolanga naye meidi era nga naye akolera bannayuganda balinako oluganda n'ono kati kumbe n'oyo mukama we agamba naye nawulirako nti famire eyo omukazi akola ki omusajja ayagala nnyo okozesa abakozi kati wafuna bali Tanzania Mutanzania yakugamba yayinanga eng'ombo ye mbu nimekuja kuchota pesa ya kazi na ya gari ya nyumba na ya gari munze najja kukima sente zizimba nyumba na motoka kati omuwazi riyala 5 ze zaliwo by then ayina okugenda n'atambula nanoonya abasajja abamwezi n'akola ki ezinazimba ennyumba n'emmotoka era bo nga bali free mu ekyo baalinga nnyo misege nnyo bali tebaagala kumanya kati era nga bagamba oli musiru waki tokkiriza ne bakuwa essimu ne laptop biki ne bagamba sisobola kati olwagira nenkola ki naye nga byonna mbiyise munze ne family so sibagamba nga wenkubira kutatange byenjogera naye simugamba bimpituukako saagala balumya mitwe biki nalinga mugumu oba gye nali nasomerako mu ssomero ly'amagye ndoozanga primary nasomerako Masindi Ame boarding school kati nga ebyo bye twabeerangamu nga babayisanga bajjaase nga obugumu nagenda n'obugumu nga omuntu okwewaayo okufiira mu ddungu oba emisota ginno mubaki nga saagala kumanya nkyala nga nkola ki nga ekisajja tutuuka ewaka bantwala nga baŋŋamba yogera ekizibu ky'olina nagaana nasiba omutima ne mbaŋŋamba kyenjagala pasipoti yange yokka sijja kwogera yogera ekizibu ky'olina maaso nagaana nga ndaba ngenda muswaza mu baana be ngenda muswaza mu ki n'omukazi ne mbaŋŋamba njagala pasipoti amaziga ne gampitamu ne baŋŋamba kola ki ekisajja nakyo ne kikambuwala yogera wongea kuna problem ne mutunuulira nti amaziga gampitamu ne bamanya nti ye problem bo bakimanyi nti omukazi ne bantwala n'ensooka nembeerako nga ninaako katrama nga mbeeraawo nga saagala kugenda walala wonna awo enafunira ate abalala bankolektinga ku mukadde omukadde ate nga ebiseera biweddeyo namukolera oba mwaka gumu emmala nenzira e Uganda tuse Uganda nawe nakugambye ebizibu byo sobote bwe wagenda ew'omukadde nti nagenda ew'omukadde naye bwe bampisa bulungi by the way gye najja n'omubiri kuba natuuka ne ŋŋamba kati wenzira ŋŋambagamba mumpesi nzireyo mbu tetusobola twakuteekamu sente nnyingi nnyo kati nga buli gye bakugaba balina okutunda
buli gye bakugaba sente baziddiza oli yeah. Kati Alojja inagena omukadde nafunira ku mirembe ne mukolera bambi naye abaana nga banjagala ntufuka family by the naye balimu oluzanzibar gye namalira emmere gye nafunira emmere ze nemaana envaayo nenkomawo nembeerako wano mu Uganda omanyi oba ogenzeeko ebweru no tebakikulimba okudda wano oba obulya tofiitingawo sente obulya teziwera wadde zaali ntono wali eri naye ngaoba obulya teziwera nemaani nga nkanzireyo kati awo mukuddayo nenjagala okuddayo neŋŋamba ngende mu nsi kiki nembigobako ebyogenda baŋŋamba Bahrain mukuŋŋamba Bahrain process gye nayitamu by then nga batandise okugaana abaana okugenda ebweru oba obijjukirayo moment by 2000 ki oba was it 16 oba nenjagala okuddayo mukuddayo twayita Kenya ne process ya Kenya nayo ndala nayita Kenya bangama Bahrain visa yonna bifulumya buli kimu wano olaba Bahrain nti gyolaga tutuuka e Kenya cause nava wano neninya taxi Busia bali abantu balina engeri gye babuilding ekintu kyabwe nga mugena oba ojjukira naye bakukusanga e Kenya mukyala ng'okuyita okuva wano e Uganda okuva kale kangambe ku boda y'e Busia mpaka e Uganda process gy'oyitamu yokka kufana kuwona kwesabira nga tujja ogenda na simu tomanyi bwogenda ku meetinga nga no airport baganya abaana ogenda neŋŋenda nempita e Busia kuyita e Busia wotuuka e Busia ku boda waliwo omuntu akubira essimu gw'oyambadde gundi weeti ne weeti kala weeti ne weeti nti ye najja naakukima nagamba kolaki nagamba jangu ngoberera nga ziringa mayiro 2 okutuuka ku boda gy'ogenda okulinnya n'omugoberera n'omugamba naye nga tetutuuka oli nno naye oba n'ebisawo oba biki n'omugoberera n'otuuka kaboda n'alyoka akuyisa mu nsozi eyo ne mutuuka waliwo wetutuuka ng'akayumba kali mu nsiko ne mutuuka ne mumiitingawo abaana balala ne bajja nga muli bangi boda ne zijja ng'ekiro ssaawa nga 2-3 awo ne zibatwala ne babayisa mu nsiko kati eyo nga mulagawo olwo batukukusa naye ng'osasudde sente nga osasudde ng'obukadde kamu 11 by then okukukusa nga baŋŋamba Bahrain kumbe ngenda wa Dubai natuuka nayo ne banziza ate Saudi nkujjira Najaba ateri kati kinkanga nti omuntu ayogedde omuntu ankumye mbo sima binkange byempiseemu kitadde nyo ate ndi mukoowu kati nga kati ekiro ekyo babatwala ku boda babuzikiza amataala babakukusa nti abasirikale baalingamu ab'e Kenya kati nga babagamba musirike mugyeko amasimu temunyenga kintu kyonna naye nga akaboda kukakuwalabula we wowulire ebisolo ebikaba bagamba mbwe wali empologoma ando be bakutiisa kuvuga sirika simanya okola ekintu kyonna kyonna empologoma ziyinza otukola ki okutwataakinga ngamba nga ne buno bulamu ki bwe tulimu okugenda e Bulaaya yamanyi byayitamu naye tuzunga naye mukama kati nenkola kine tuyitamu eyo process kati tuvudde eri ku boda bakuleese batadde mu kayumba ako tukavuddemu babatwala olwono tugenda wakati waliwo wali military gundi barracks ye Kenya nga omusooka mwina we mutuukira kasaaluuni mbanga abazze simanya basala enviiri simanya biki nga babaga mulinde ku waliwo ate piki endala ezigenda okukola ki tuyita mu nsiko nnoolo ezo piki nga zirina zitutwalawa waliwo ate owalala we tutuukira kayumba ka mukadde ali omwo mulimu emifaliso mingi nnyo biringa bibaati mumubeera mwe mufunaako okulya mulina obbigula ebyokulya oba batatamuddemu ne ssente mukama yanyamba nga tatanga emba traveling mpakingira ssente akuteramu $2 buli kimu kati tuka mwabawuyimba mulina okugula chapati mulina okugula kinga bakubuulirira mbu oba muyise wano webitikola woti passport bazibajjeko basitudde ku boda zikuba mu ki bistampu mutuuka nga bazireeta nga buli omu alinya boda nga mutambula nga muyingira munda mu Kenya oba ekifo bakiyitanga batya nga mutuuka ku gundi ku petrol station nga mulinya bus ezo bus zetututwa ate zina gye zitutwala mu Nairobi munda naye waliyo paaka eyo paaka buli omu gwe bajja nga bakusema gundi ne gundi jangu mumanyi mutuuse babatwala direct ku airport kumbe mugenda mu bya accommodation nga mubeera awo kati awo ntuuka visa yange wejjira
bagamba ate gwe tolina genda Bahrain ogenda Abu Dhabi. Mbagamba kyekiriwo story ki. Naye nsaba yabe wame bakuweerezeeyo kasente koonaalya wano okumala wiiki nnamba nga bakya processing ebintu. Janju byabwevoze ne wobeera nze. Kati Sorry. kati ngakola ki? Mbagamba bana era nayombanga ne mbagana naye bannange biki bye tuliko nga mubeerawo omusanga abaana amazeewo omwezi mbunze byange tebinnafuluma kyokka ove ne Uganda bagamba bifulumye buli kimu ng'obiina ne muki mu mpapula ntuukayo nga mbagamba ekijja kijja neegomba Abu Dhabi nja kgenda ntuuka nga tumalawo wiiki mugenda ng'olwo sigimanyi mpulira buwulizi naye nga mpulira buwulizi era munaye abantu bagiyita Dubai kuba kati nali mwaleini naye woba onyumya tosobola kwogera aleini nali ngiwulira kuba bwe nabeera nga omaani ng'owulira we are going to Abu Dhabi nga bo bajjeeyo okutwalinga kati ntuuka muky accommodation musanze buli type y'omuwala baliwa buli omu alina gy'alaga buli omu alina ennaku ye tufumba miceere leero ono yafumba nga womanyi kati nga we baziitawo ba offices nga bakukima kiro nze bankima kiro nga ne ku gundi okuyisa ku airport biba byakukuta bakugamba olutuka ku airport teri kumagamaga genda direct ku meza namba gundi omusajja akuyikubira halo gwe gundi yambadde oti ne oti jangu wano itawo bisito tunuya muntu mulala olutuka waleri nga yefuula akubuzabuza kumbe bategedde kali akasente awo bonna kabe bali eri ababoda bonna baba kali ako kabe bali abasiza nga kubamu ka stamp nga kuyisa speed genda ngoyingira ntuuka Abu Dhabi bankima ku airport bantwala leini sina Abu Dhabi omukyala ngamba tukulese era nga neguni yange eriko teacher bakulese kuki kusomesa baana nga ntuuka nga bangamba ate omukazi nga ngamba ate wano togenda kusomesa ogenda Saudi togenda somesa wano ogenda Saudi omwana wange yafumbirwa Saudi naye atera okujja eno holiday atenga visa ngoyina visa anti waliwo otuuka wali osobola okuyita mu baasi oba osobola okutambula babikyusa awo bakuteeramu kaako emyezi 3 nga mmalawo ennaku nga bamprocesingira ate bigenda nga ngenda Saudi tuuke Saudi anaki ennyumba mulimu era nasanga bakadama ba Indonesia aba Indonesia mulimu abakazi bafumbirwa ba Luganda bafumbirwa abasajja babiri ba Luganda na obimanyi ebyo b'Arabu bonna ba Luganda waliwo abaana abawere okutuuka abaana boogenda okusomesa bayavula mbwolina kwogera na Luzungu nabo kuliko kimu ekiwala kati ne wabawo n'ebirenzi oli alina 3 n'ono alina 3 n'abakozi waliwo afumba n'ono alabirira abaana omukadde ng'ensi yagivaako pasipoti ye tamanyi gyeri ng'ali awo oba alinda lwalifa batwale maiti mu ddungu bakanyuke ng'akola ki ng'ambuulira ngamba ngozi oli wano oli mwana muto onaamalako ng'amugamba ye nakolako ddewo maani biki ng'angamba nja kumalako maama mu nnyumba ng'omukazi mulungi talina buzibu bonna abalala bali bulungi naye nga mulimu ekyana ekimu ekirenze ekikulu ki Muhammad nga kibi kati ne kataata koono mukama wange nga ngamba bba wange asiiba nkuba bakunyumiza byonna ebizibu byabwe alina empisa embi ako tayagala baddugavu kati kana akakozi akafumbi nako nga kaŋŋamba munange wano mubaba tayagala baddugavu yayisawo byo mu Ethiopia n'adduka konze akola ki jjukira nga nina eŋŋombo aliddamu oggwa mu mbiza siddamu kubonaabona bwe balina obonaabona tamanyi nti olina experience eri esinga ng'ayogera Oluwarabu neefula ate nalina omuze nga neefula tamanyi Luwarabu neefula tamanyi gundi njogera Luzungu lwokka nga muna akasajja nga buli kampitako kakona ng'akawala ako kaŋŋamba amumanyiira nnyo kakoneraki tayagala muddugavu oli yalagiranga ova kubina pretending era nalaba akasajja nalaba kana akasajja kana akaba wakagirirawo tewakakona nkujjira nze singa oba bantematema dda naye Katonda yeyazza bibye nga nkola ki olaba kana akasajja ke balaga mbu osoma akabonyabonya alima nalowooza nakekko wekati wekaali kafaatana nga kabira ati nekajja nekayomba amaaso go neefuula tamanyi Luwarabu oba mbiwudde basibudde nesaagala kumanya nengamba omukazi naye naamalako bbaawo nedda waatyo abaana batandise n'okwogera Oluzungu maama wange bamubuulirira naye mugamba wakubidde ggwe buli kaseera tuba tulongoosa mwayasiza endabiramu mwakoze ekinzitanku ne mugamba naye munange ndi muzibu n'ekyawa era lwali nkwatako namugamba ne mugamba madaamu nze n'ekyawa mbonyeebonye ekimala aliddamu okummanyiira mumanyiira tufaaba nga nkola ki ng'akasajja tubeerawo kancunya akogera kayombera bulijjukira buli nakayita nkunga nange nzimba baŋŋambye kyekali
nga nkambuwala nga wetuba emmere mulina okwegulira endomi mweze mulina okulya box sinafuna musaala ne bangulira eyange naye batema ku musaala airtime biki byonna bakugulya kuki kuyiyo by then WhatsApp yazze mwana nga kasajja akakola kikabira kantunya kati lumu nga tugenda balina ebyo ebifo simanya bye bazanyiramu abaana nga ddungu naye nga babangana n'ekiyumba wekiti nga kirimu swimming pool nga kirimu eby'abaana bye bazanyisa tutwala abaana okuzanya tukomawo tuyingire emmotoka wenti ntwala teekayo omwana omulongo omu musiba wenti omusajja kati mbaaninya wenti emmotoka n'asimbula nankulula mu ddungu jjukira eri walingawo obuyinja kuno konna omukazi nakuba enduulu namugamba genda kutoa omukazi kati nno ng'ekimuluma nti nze simuwa kitiibwa kuba bamuŋŋamba ate nga nanga mpisa bubi naavuga emmotoka nenyweza ekigundi ky'omwana kiki yali amaze kisiba ate mu kifo ky'okuta emmotoka nanyweza ekigundi ekiki yalina ku sipiidi jukira yali mpanvu nagikwata bino ebigere ne biryoka byonna biyubuka era nenaku nenkovu nenkola ki naata omukazi we yakuba nyenduula omukazi ne balwanira ku siteeni biki nagamba ogenda kutana abaana baffe jukira nakwata siiti ky'omwana nengwa nemala emmotoka yebagisimbula baati nensooka omukazi najjanga kaaba omukazi yalina ye ekisa era nagumanga lwa mukazi nansitula nanteeka mu mmotoka neneesiimula bulungi nnyo omusaayi buli kimu omukozi yali mwana yakaaba agamba kasajja ako biki nga weekogera ebyobuwarabu ne tutuuka ewaka olwatuuka ewaka nakwata kyuma nga nkuba mmotoka nagamba oba nfanfe ne mugamba gibi passport lwe yawulira nga njogera n'oluwarabu ne mugamba read passport malana ne mugamba I want to die with you today. Nekajambo kankwata matayi kankube nenkwata ekyuma nenkisuleyo nenkasindika ku mmotoka nentulwana nga kaaba baziga amangi omukazi nga bakuba endulu omwana w'embu wajja naye ayambako kino ekirenze ekibi omukazi nga gamba ogenda kutoa omukozi nenkakwata nenkasindika ku mmotoka mwenyini mwenye naye yasizza nga njagala kasalaasala omukazi nadduka naleeta passport yange nagamba Julia kwata passport nakubira brother waabwe nagamba nayagala kutta mukozi nakola ki ne bajja ne bankima nga nako yagamba nti omukozi ayagala kutta baba ate nga baba naye asiibaamu kuba ate nga yabirabye eri kati nalina evidence nga buli kimu nzijjudde omusaayi omukazi yali mukoowu ng'anomba buli kaseera kati nga nza amugumya nga mukansoninga weebiti maama akasajja nga akubira brother we ng'ajja basaza tiketi ya baasi nga banteeka mu baasi nga nyambala kishali awo nga nkwata migugu gyange nga nninya baasi ng'entwala mpaka aleyini enzize ewa maama waabwe nga yeetonda twasilulamu olunaku lulamba mu baasi ntuuka eri maama we nga yeetonda nga mga saagala kintu kyonna njagala kunziza ku ki by then nga nina ku ofiisi nga banza ku ofiisi nkudda ku ofiisi namalawo omwezi nga buli wenda omuwarabu asibye kano saagala buli wenda omuwarabu asibye nga bagamba nga nafuna omu oba nafunamu kaki oba kazibu ku mutwe nga saagala era waliwo n'omusajja eyajja bambi nga yakuba abaseriranka nga babookya mugongo nga bufaana bulongo kwegamba nalaba oyo omusajja nga ate ayongera babaleesa abaseriranka mu bubaka abasimanya baba beat nga babookya emigongo engalo zino bazookya tebabawa mmere nga bulabika bubi ofiisi yonna yatulika nenkaaba akasajja nekagamba kati mwayasama ki mukaaba ki buno bubbi bwabbya gold biki banaye nanyiiga nenyimuka nenvuma akasajja kati ng'obusungu buli tuli mu ofiisi tutudde nava ku byakadama nenyambukira omusajja nekajja mukagala okunkuba nakakwata mukana nenkugamba nti tujja kufaabu nga weekyawa toyagala kumanya oba nfanfe ne banteeka mu kalumu okumala ennaku 3 nga nze sifuluma kujjano ku display baatulengeranga ne baŋŋamba nsikankane nga bambuulira buli kaseera bankansolinga kiri kinveemu nekigajjukira ng'otaddeko obusungu bw'omaani ne buno olwagira nenkola ki nemala nenfuna omukyala eyajja nankima ne baŋŋamba kale tugenda kufunira ennyumba ennungi buli kimu naye kusomesa kwokka nennyingira obusomesa nenfuna omukyala namutunulira butunuliza omutima ne gumwagala n'abaana babaana be ne bagamba we want Uganda nga baagala muntu amanyi Luzungu neŋŋenda ne bampisa bulungi nnyo sijja bawaayiriza bo nga nfuluma nsiba enviiri nkola buli kimu mwaleini omwo nga nkola buli kyenjagala naye ng'ekizibu kyabwe kye bali najja kusomesa abaana 3 naye nga bakuterawo abaana nga
12 ayavula akola ki bonna obeerawo Komera olotandikanga okusomesa kati bali abaana beeri ekizibu kye balina tobasomesa bino ABCD simanya vowels biki ebyo nabazuulanga nga bibabowa nembeera ku laptop nemukola kino nga bibabowa kyenakola nga ntandikanga kuyimba notandika okuyimba oba biyimba byonna bye baagala ne mutandika okuzanya sonko nobayimbira ennyimba za bebe kulu nayimbanga oba lwa Yesu oba basiraamu saagala kumanya baby Jesus oba dingi doole ezo ate nga bakwata nga tuganika kanemu kana bbiri ebyo ne tuzanya sonko nga titatawe nga asanga nzanya n'abantu ne musajja yali civilized nga mulungi yeyisa bulungi yasomako yasomera bweru mu America naye nga ajja nga balina bino babita batya zigundi foundations zine ziyamba abantu bamule ne bajjanga mu Uganda ne bayamba ezo kati nga ayagala nnyo kinkola abaana be naye nga ngamba when I go to Africa I see African kids very polite biki nga kugamba abaana ngeri gye beeyisaamu balungi mbu wano abaana baffe batubawa emmere tebabuukabo babuukabuuka omwana n'alyayo ejiikemu n'abuuka naye mu Africa lwaki abaana bammwe batuula bulungi mu ssanko yabiraba oba yaŋŋamba Zimbabwe konze in Africa we beat abaana okubeera n'empisa naffe okubeera n'empisa okujja nga tubakolera saa zino tukubwa bakuba n'abaana okuba abagezi bakuba ngamba okay ng'akkiriza abaana bonna amaholo ekyenjagala nga baana basika mama bwenviri akawala we natuuka kadama give me water ne mugamba naze kusomesa siri kadama ne mugamba gundi yange eriko teacher Uganda teacher nengamba kanakana kaka tekamanyi nnaku gye mpiseemu nenkakola ki nenkalaza nenkakankawo omwezi tataabwe nga ngamba abaana balina empisa biki abaana b'Africa ne mugamba in Africa we beat oba nali nkola ki omuto nanfugira amalusu maaso gawe ne musimba oluyi kabina ne mugamba in Africa we do this omukazi neyekanga tokuba abaana bange toddamu kikola omusajja namugamba no nakwata akana kalenzi nakakuba nakalaga nti kikakoze kibi kati omusajja nampa permission okubanga ngunjula abaana balinga bajja basukanyuga eri ensawo bakola buli kimu kye baagala ngamba muzikwate muzijjeeyo mujje navaayo nga abaana bamanyi okweyoleza engoye bamanyi okufumba bamanyi okweyalira buli kimu nga nkiba trainings era omusajja we navaawo yaleeta Munnayuganda yennyini paka kati akyalina Bannayuganda kuba nze nakireeta abaana nga balina empisa omwana wenzijukira namusomesa bino ebyokuspelling spelling being omulaga movies biki byonna n'omwana nga yasinga mu kibiina abaali basemba byonna mukasajja n'asiima lwakuba essente zaabwe zaali ŋŋambi ate nga nimaze ofulumako kamu jjukira osomesa wenatuukako ne mafumbirako ku mmere ennungi byonna obizanya obanga zolo ozanya sonko obeeranga kiki ng'obafumbira ne bajja bonna nga bagenda ku mukolo bafunye omukozi omulungi mu kisaakaati bonna nga baleeta abaana baabwe awo n'obeera nabo n'obanga kizolo n'ozanya nga bakola banga omusiru naye nga baagaana okunyongeza ssente nenyingira n'ebyokufumba wenafumbayo batwali baali balazewo nenfune tufumba akamere k'abakozi yali biliyani kati we bajja omwana omwoyo wakana nakwata ku baana abakulu nakwata fooko n'alyako n'agamba ni yafumbye emmere eno sadde ate mbwa kyefu naye ng'ofumbira abantu nga 20 mu abo kuba babeeranga kisaakaati kiti nga bonna abaana abalenzi balinako emizigo ng'ennyumba eya wakati ey'amaama nenzira mubwaki nembaga naye munyongeze ku ssente gwasomesa gwakola biki buli kimu ambiko ebijja ebizito wagwa omunene aliko gwabeba situla amazzi ku mmotoka gwabeba obusawo bwa sukaali olw'okuba wagejja wakabina akalena afamigo mukyala Alojja waliko HK Media sawumu empiseemu olunaku olwaleero ndoozi ompulira n'enzeka yange si eya bulijjo naye ng'ate tulina okubeera nga tweyongerayo njagala okwebaza mwena abalaba HK Media njagala okubajjukiza nti aba HK Transport Services wetulijja okubeera nga tukukimako ku kisaawe okuva ku kisaawe paka mu Kampala tetutuuka mu byalo woba ogenda Mutungo Luzira Namasuba kale ng'okoma mu Kampala awo wetukyali poza abaana abakola inquiries nga mwagala oba tuwaleeyiganga Masaka tetunabakuba nga tutuukayo tukubireko ku namba y'essimu gy'olabawo wammanga eriko akagambo WhatsApp eya 0782 ate nga wetweyongerayo otyo wakabina akanene ofa mirimu bannange nze bye nakola wali naye nga lwakuba mukama wange yampanga buli kyenjagala nga abakazi balungi naye nga babanga abagaba bye bakolera azini tebasobola kwongerako naye ngomba nemalako contract
nenvaawo lwenavaawo omukazi yalwala omwana yalwala neba nga bakumisinga baba bakubonyaabonya bayithe bana bawarabu kyetulina okumanya nti be basinga otutya ate be basinga otwagala era abaana abali eyo tobeerangaawo n'ogamba omwarabu kyomulaga nga bw'onaabeera n'omuntu awaka ali fane nga mumusumbuwa naye nga tabasemberera mumuwa distance alina waakoma nekirala bano abawarabu batutya tokusinga ki kuba nzijukira akasajja we nakakuba kaatya nnyo ate omwarabu ye muntu g'okambuwalira n'atya naye obeera awo gwe bakumanyira n'ogonda kuba nakiyiga nagonda ogwasooka wamala omukuba ne bakuwa passport yo n'ogenda awo kwe kufuna eri mugundi kwe nkufuna wano mugundi mu alaine mbasomesa kati then awo ne wenamaliza contract bakabanyo bayisibwawo bine nga nina okugenda kati kaali kantu katono nnyo okunyongeza musaala nekigaana ate nga nkola nnyo kati awo wenagenda nengenda jjukira nali nfuluma nga nafunyedde emikwano wabweru nentandika okubeerako wabweru tatanga mpeereza kasente olumu jjukira zino zobadde okola obadde oweereza nga bizibu ebiri waka biki byonna kati nalinamu obusente wange nentandika mpolampola ebyokufumbanga nafuna wenfumbira nemanya nti wano local food nungi abantu bali ba security baki balya mmere yagundi ya companies nentandika naye wenamala nga eno wenoonya emirimu nenfuna omulimu nafuna mu rehab nakolayo emyaka 2 corona weyajja nga tulabirira balalu nze kyesirabiri nzalabiridde embuzi nzalabiridde embwa kapa abalalu mukama katonda wolintwalira nga kyekyo but anyway it's experience kuba kati tesikyalina mulimu kusobola kunnema kati nenkola ki nenyingira rehab oba wali olina kuba zolo natuukawo omusomesa zolo mulimu essomero mulimu eddwaliro abaana gasajja gakomeeri mutandikira ku myaka 3 mpaka myaka 3 eya bonna bali omwo mulabirira abakozi mulimu abannayuganda buli kabira mweri omwo mukama nanyamba ne bampa obwa team leader nemba munene ate ekisinga okunyumira kuba woba nga waliko kadaama kino kati kanchi bagambe bakadaama bonna abali woba nga waliko kadaama ebanga bankugamba experience nene nnyo nti twatuuka nga tulina abaana balina ziddi otuuka nga omutima gwakaluba sina kukaluba nti ziba ebanga CV yo eba nnene ssebo ng'ogenda okusaba emirimu emirala kanki kugambe kino natuuka nkimanyi kati ate nomwalaini kati nno nomwalaini kuba oba omanyi oluwalabu oba oli mugumu okitegeera ekyo ekisookera ddala nti omanyi olulimi kebe sales omanyi olulimi okubeera ng'omanyi olulimi kuba natuuka kati buli kadaama nti amanyi olulimi ekiyumba nti mbaddeko omaani ntadde eyo gye basinganga okulaba nga ebira tebabiraba nga ne oba oleese empapula zo tebabiraba balabanga kimu twali bangi nzijukira ne balonda nze ne bantwala mu rehab twajjanga we batuyita mujje mukole kino jjukira baana obaddeko mu baana kuba eri omwana omulalu n'atali mulalu kati awo ng'ovuddeyo wagenda n'ofuna akazigo n'osula eyo nafuna bed space nembeeramu omwo nga ekindemi tatanga yampeerezanga ku kasente nandabirira omuzadde omwana we oli ali ku kyeyo ate ebintu biganye kati nenkola ki nenyingira rehab eri ate tolaba nti mukaabo bwakadaama wali nga abaana otuuka mu baana alinga enkima oba abamu balinga na mizimu batugaba mu balalu alinga enkima alinga empologoma awuluguma kino akola kino temwebaka nensooka neŋŋamba asijja sobola kusula n'abaana kambeere nga mbakola mu classes nga mbatwala ne mu baasi ne bampa obwa baasi nentandika n'obwa store keeper nembaga sijja basulamu nenkola ki nentandika obbakolamu naye ng'abaana abo tubatwala tulina abadde n'ababoda kati abadde nga ngendera ku gundi obanga conductor bus attendant n'ogenda n'obakimanga nga nzuka 10 naye nga si byangu omulala oba ogudde oluggi n'asooka ayiriba ono n'akuyita mu nkwawo ono n'akuyita eno
nengamba naye mukama katonda bulamu ki gwe kati ng'olina okugoba n'abawalabu abalina ku kisa ne bajja mu makanzu gaabwe n'emige gyabwe ne bakugobera driver alina osigala ku steering takuyambako olina kafiiramu wekka kuba omwana atudde maaso ne mu pyoro n'akabitandika kati nga nina okusooka nsigalira bino ogoba ekiri ekidduse n'odduka n'okigoba n'okiyingiza munda nga ngamba kameramaani nga ngamba gundi sooka onkyusize ku kamera yangamba bakoe nenduka ekiseera gwe mwali ng'olina ogwa eddala okubeerawo naye obeera n'ekisa nga tomalaako nga n'obwana obumpi bwe buti Uganda nga bukambwe. You're one of the people hostinze ku sheno anyumya ku past we nga musanyufu. Most of the people abanyumya ku past waabwe they get so emotional and cry. Ani nakabakaba nzo omuntu afane kati ne mutunuulire nenga mpozi nga nkwagala nnyo. Kale abaana baba binyumyanze binkabya by the way ngambira ba. Kati bye bakadaba ngambe byo nabiyita mpozi bambi bano be batta be bafuna obuzibu ne ba raping ebyo bityo. Ebyo by the way bintu bituufu tetuwakanira era n'avumaso bakera kumakya nagaya naze omulamba bamuwakanya muba temwaliyo alayika yakiyitamu mukitegera si kirungi bawakanya abaana babiyitamu ebintu gyebiri abawalabu bakyamu abalungi gye bali naye n'ababi bangi. Mukyala nga ebyana bimbonyabonya kati natuuka nengamba nemmalamu weeksazo biri mu bus nengamba drive omanyi soko nzigirengako kamera ngamba tuyingira twamuyitanga panado ngolo buli kyana ngolo nentula natuka kisaa nga nze abayebase nga bikuzuukusa nti ntuuse waffe nga biyingire waabwe nga okigamba kwata ensawo oyina omukwatira ensawo mufirifine yali abakolera bino naye nga n'abazadde baatuka ne beebuuza nti abaana kati nga bakeera abaana bebeekeeza lulinga oba otuuse ku baasi okuba engombe omuzadde lwazukusa omwana omunaaza mulinze oyingira baasi ebanfuna netandika nga tututu gwe fuluma buli afuluma ngolo oyingira nangolo kati nentuka kisaa nga nze atula mu baasi nenkuba otojjukira wakedde 10 ngolumala wenva mu baasi nga nyingira store oba nga nyingira class abasomesa batyanga abaana abalalu nga tubabeerako nga tubayamba naye nga okubeera caregiver wali bambi teri tulo oba we basona omwana abuka nga nkima omulala baakuba egundi ono w'ensimbu mubeera mu compound ba birthday zaabwe omwana n'agwa mu gate abayiika endusu abakola gwe nakyesikoze nga tekiriyo yo tuvaayo experience mu UAE mbadde sifunangako omuntu angamba nti no yakolako mu rehab gye buli Abannayuganda bangi bali bagiyita Lane Rehabilitation Center kati eyo naye nga tulya bulungi batulabira bulungi naye nga tulina basupervisor omwana we bamusanko baali baana basaudi nga babanene jjukira abaana balina ebyo ebirwadde abagwa ensimbu abalina ebisitaani ebyo babeeranga baana babagagga era nga bagamba olumu babawonganga nga babawonga kati olina nga bazadde bawe bagagga era bebagamba nti kati kujja kulambula abaana nga bamasheeki abasinga obunene mu Saudi be bajja nga abayinako abali abaana omwana omu sente zaawa mu ssomero liri nga zisasula abakozi nga 10 naye nga abaana bayinako basanga omwana nga ayinako kaddame jjukira mulalu mulimu abakuba ebisenge mulimu bebagirako abali ku njegere abakola ki naye talina kubaako nakasago wabeera n'akasago gye mitwalo 2 buli wonaabeera n'abaana bana ne babasangako n'akasago gize sente meka nga bakusala obusente bujja butono nga tulina supervisor twamutuma Nalufeenya nga mukambwe oli omukazi nga tayagala Bannayuganda jjukira nga tuba ku off days mu abambala obulungi Abannayuganda be bayinanga zifiga nga tayagala nayo gyebiri ebyo ngeno wonaabeere n'omusomesa n'akuwalana n'ebyo byaliyo byo byali bingi ebya rehab byali bingi nabyo byali byayo ebyo nenvaayo corona we yajjira bagenda okunkebera nga nina webankuba vaccination nze nafuna obuzibu baali bakankebera tebasangamu pressure kati olwamaliriza wenti okuginkuba mbona changing color ne banteeka wale like for 30 minutes nga baddamu okunkebera nga pressure erinnya baddamu okunkebera nga pressure erinnya simanyi birwadde gye byava ebyo nga bantwala mu bampa gundi nga bantwala mu ddwaliro nga malayo mwezi mu ddwaliro omwo nga bankebera nga bangamba olina sukaali simanya olina pressure kati awo nenkolayo ng'omwezi nemalayo omwezi gumu nenkomawo ku rehab nali maze contract by then ne banga tebasobola kukola ki kuddamu kumpa nga nina ki sisobola byakudduka n'abaana stress eyerimu byonna then ne mbagamba kanfulume bweru noonye omulimu nengamba kati ngenda genda mu kampuni ki
nenkwata ne baŋŋamba reducing sugars ne bampanga treatment insurance yali ekyaliko kati kye nakola omanyi nali mukazi muyiiya oyita mu bingi oyiiyayiiya nentandika ebyokufumba natandikira musumbiizi nali nafumbako kati nga buli nyumba gyengenda mu kyebanjagalako ekyo kyova natuuka ekiseera nga nzaawo amateeka mu biyumba nga kasita omanya okufumba ewamuwarabu kasita omanya okukola ki kasita oyagala abaana gwe wefuula ezzolo otandika ozanyangana olaba abaana babeera nanyo n'ebyana bafibi nga bwe baali abwe omuwala bwakwagala nnyo takwerabira waliwo omulala omuwala abeera n'ekyana kiri awo kito kiri wala naye abo tebasaba bakyawe mpozi mulimu abatasiima tebaagala kumanya okola mistake egyo neerabira byonna byobadde olabirira omwana byobadde ozanya bali abantu bamuntu nsolo then kati nenkola ki nentandika okufumba engeri area gye nalimu nga mulimu abaana abannayuganda bangi twavanga ku ofu ne tujjanga ntandikira kusumbuusa chapati nenjiyayiyanga mandaazi nga omugayi bali bamuyita Muzaffaru ng'atunda mmere y'abannayuganda bambi n'atandikirawo mpolampola naye nfunamu challenges nkugira kati life y'ebweru abeegomba okutoloka simayanziremu ebweru ate nayo yali mbi nnyo korona waali sisobola kudda Uganda ennyonyi tezitambula buli kimu tekikola tekitambula kasente kenkoze eri nzize nkatandikemu ki bizinensi ebweru kusanga omunnayuganda ku Kukyeeyo osanga omusambwa n'obeera nago n'omanya nti ndina muzimu oba namusambwa abannayuganda ne batandika okunchalenginga ne batandika okunjogerera abeeyita bannange olwoze just otandise na busumbuusa buli omu yalina mwalimu abalina mabaala abalina buli omu bamalaaya abaani obuyembe bwebwe bamalaaya buli omu nga kati bakuwalanira oze otandise okufumba ate nze nga siswala oba musana oba ki nga sitya nga neetikka ezo sumusa nenzitambuzanga eri ku kigere n'ozitambuza eri n'ozigenda eri buli omu oda nga bakolera ku ssimu nga mbitimba ku sitasi buli omu nagaba neekandabe nga ziwooma nga humangeza ennyama neza vegetable omulimu akamonde ka French bean olina okunjigiriza ofumba nsumbiza ennyama njagala nzifumbe nga ku breakfast nungi nnyo then nentandika chapati naye siri mulungi ne banjigiriza olwagira kati wali we navaawo ekino nekiranda bana natandika okukola obuyembe nenfuna waliwo gayi yali akoze nga tuvudde naye ku senta naye nga naye akooye najja n'akola omusente nzakola n'akolamu akayembe kati nembeeramu nga nkola chipsi chicken emmere nentandika ofumba emmere y'abannayuganda natandikiramu chips kyokola kyekizimba kiri nentandikirawo mpola nembikola nenfuuka watutumu nnyo nenkola erinnya nentandika okweyigiriza nga baana bakola pate nga bakolera mu kifo kyaffe nga ndikoletinga nentandika okubeera nga mbeera ku YouTube nenjiga makeup nga mbakolako makeup nenfuuka watutumu era nga wotuuka wali kwa lane gundi abaana basinga nga obuuza Jojo Julia ali akomera imbali abasiro abawalabu ndango nyobedde nga wabuuza Jojo nga wabuuza Julia abato natuuka nenfuuka famous nentandika okwetu neneewa erinnya by the way bana be balimpa Jojo nga njagala nnyo ebyo okubeera awo noweta entertaining abaana ne tukola zi groups z'omupiira ebyo bye twasambanga Dubai biki ebyokuyimba baremi oba bajjukira abo ezo group nensooka nfuuka watutumu nnyo nze nga buli kimu kyenyigiramu nenkola ki awo nembeera famous mu byokufumba nenfuna akayumba kange nentandika okupangisa ennyumba nenteekamu ebitanda yange bibiri nti bwewalibaawo omuntu oba alina ekizibu alijjanga nakola ki nga weetegekera otya omuntu alimu ekizibu oba wali oyingiza bakubbala bandi nga bakuwa ssente munange nabonabona naye ekyo saakituukako nga bayingira nga si gwe naye ng'obale ne bayingira ne bakozesa ekitanda benayina bano abaana nga bavudde wala Abu Dhabi n'agamba twagalayo oba nga ayagala bazze kunoonya mulimu abo we bato era kyabanga kya bizinensi era naye nga temwalimu ebyo simanya abo abaana bampagiranga nnyo naye nga si bakyali bange nnyo kiri awo bafuula bamikwano naye nga basinganga okumpagira we bafunanga obuzibu jjukira bayagalanga ababoggo amukubye naddukirawa be Banigeria ebyo ebinigeria nti byayogeranga nnyo nga biboggoka netubituuma ebiboggo kati Abannayuganda nga babayita nyashi
mubayina amabina amanene nga kati nga obogeyo omunayuganda ate kati wenagayita kiri ekibi ge matuufu ebigambo ebimu si byabwe mufe ababifuula ebyobuwemu naye nga mukama watu yabitonda beeruganda lwe yatuufu kati nga mamu bambi babera kati ate ennyumba we nabeera nga nnyo n'ekisa nga nnyamba bano ojjukira emmere yabeerangawo munange ekisa kibi mwe nabeera ebweru nayamba buli muntu kati nga wemba ekiro nkoze nsuze enkola ebyokufumba ebyaki kuba nakoleranga mu buyembe biki ebyo deriva biki nga baana balya kiro bavudde ku mirimu biki kati nga emisana nebakanga ssaawa 11 bayisawa 3 nga nzuuka ngena babi part time mu nyumba z'abazungu kati nga bakuwa ebintu bakuwa biki nga nzijeyo abaana mangi nga nina gundi bagita batya nga na connection nga abaana mbaconnectinga ku mirimu kwegamba nga omuntu yakajja ebambuuza jojo nga mmanyi nga buli muntu alina ekizibu eri obanga nafuuka ki ne batandika okuntomasenga abaana abalwadde nga tulina ebidagala simabi ni mutri bye twakuulanga n'obafumbira galiki ng'obayiiya n'obajjanjaba gwe musawo gwe mufumbi gwe biki entertainer gwe makeup artist gwe buli kimu nze nga buli kijja at least sikuyiiya oba oli muddugavu oba kinkuyiiya makeup n'avaayo nate ne balowooza nti ndi kafulu naye nga saabisomerera sumbusa ekyokulya kyonna emmere y'Abanigeria babajaga ne bagamba kati nja bayiiya kasita ntekamu kamulali n'ofumba bidodo byabwe oba babyagalira eyo nga siremererwa nange lwali lwobo nembeeramu ebbanga ne wabeerawo n'abalala mikwano gyange waliwo ekikazi nakyo kyali awo nga nze nakireeta mwaleeni oyo nanfuukira ekizibu nabonabona n'Abannayuganda nga buli gwoyimusa yakola ki yakussa buli gwoyimusa nembeera neyiba mulungi ku bantu Abanigeria kwega buli muddugavu nze nga kyali wange Abanakenya engeri gye nalimanyi ennimi nnyingi munange nga nyamba abantu nafuukira waliwo neiba wange nga nayagala nga alina boyfriend we ne bakola ki nkujjira ku story eyantwala muki Komera nga bakwata bakola ki nga balwana ndowooza omukazi nga bamumenya omukono mukumumenya omukono twali ba mikwano nga ne wifi tusharinga buli kimu gayiwe nga amukuba ng'ekisajja tutuli simayina kumanya kyavaako batutabukenya Bannayuganda naye ng'omuwala oba yalinamu n'Abanigeria wabeerangawo n'Abanigeria kayegamba nga ewange kyalinga kiddukiro engeri gye nali komoni nga ndi mukambwemu nga ne waba mu Nigeria oba wenkana nze tunneesimbamu kwegamba nga nekyawa si kulwana kale okulwanako nalwana ku last bamanyiranga kale nga tubisolvinga ebintu nga nengeri gye mbakwata ababogoni na buli kabira buli omu nga abeba Nigeria Pakistan bikinga buli omu nengeri gye mukwata engeri gye nali owemmere nga nkwasaganya nze buli kimu kansula buli kimu ze nga mbikola kati kworo aba baali batamidde omuvubuka omuwala nga ajja asula ewange nze nali ngenze nakusuubula nnyama kati yajja n'oyo omwana omukulu waliwo roommate gwe nali nyambyeko omuwala namuyamba ne musuza kati musuza yaŋŋamba nti gundi bamukubye muleese mu ruumu yeebase ogusajja gujja gutamidde eyo waliwo ebikazi ebyali byakoleyo ebbaala nga nayo Bannayuganda byali bikyali byange nga kati ne bitandika okumpalana webifu simanya bifuuwa emmindi simanya birogonze simanya nze najja kuno byonna byalingayo mwaleeni nga bafuuwa abantu emmindi ate Dubai tebiriyo maama nga nali mbiwulira naye nga saabasanga wamuvuka batunda simanye emmindi bakola biki bazijjawo babitumya Uganda nga competition nnyo omuwala ekikyala bali bakiyita Mariamu nga kibeerawo nze kyali mu kiyumba mwe nali nenkireeta nenkiraga aleyini nekinfuukira ensolo natandika okumpalana nemulaga buli mukwano nti ono era abaana bonna baŋŋamba nnyo buli gwe yanyiizanga gamba gwe watuleetera ekintu kyo nasooka naye nga ne buli kalungi kenfuna nga nkawaye nti bampadde engoye mbawalabu bino bishoye birungi nga mbiwaye nga twali taiti tuti naye nga omanyi embeera bamikwano babiri nembeera nemugatako owokusatu kivaamu ntalo
kati nasooka nimirira waliwo omukyala baali bamuyitanga Moonlight nampa ekifo we nali nkolera nanimirira omwana najja nanimirirawo mbu lwaki nkolerawo lwaki nfumbirawo kati nga kiri wano ekifo nga nze naye abantu Allah bwe yatonda nga balina emitima naye ng'omuntu gwe wamuleeta gwe nze kyova nakoowa n'ekisa abo nga tubavuddewo kuba tetusikyabawabudde mukama yabakuba punishment kuba buli eyankola ekibi mwaleeni bamuza abaliyo babonaabona babaza n'abaaseka bonna era bagamba ndi mulogo naye nga sirina kye nakola ekisaaki abasinga bonna babakwata bonna abaana bangamba kasita nafuluma singa kisoboka nenkulaga ku audios ne bangamba kasita bakukwata ne bakusiba abaana kuba gwalingako tigundi banaye alina ekizibu gwamuyamba bano abaana babeera ku mastreet abalenzi abo batalina mirimu jojo leero olinayo kamere wasigazaayo nobagamba terewo endomi speed webito naye most of them ba appreciating benafunira emirimu kuba natuuka wano nga n'ebizibu bambi ne bakuweereza kasente ne balwanirira ebintu byo bambi mbasiima abo kati mbadde nkyakunyumiza ekyanyonyi kyantwala Mukomera nga abawala gaayajja nga bankubira essimu nga baŋŋamba gaayinga ajja ne group y'Abanigeria bayingira akazigo kange nga baŋŋamba ekiri ewo balwana najjanja katiko masika nga mubuuza namusanga ku mulyango omu ng'akubye enzigi awogana nga si muwanvu akomeeri njagala omanya nga nanyiize njagala omanya obuuka olaba nabuukira bano omuwarabu gwe mmanyi nti asobola okuntemaatema olwono kati nali nakoowadda wali weekyayeeko noga kati ekijja kijje ng'okoze ekisa abaana bakola bibi siganye nti I wasn't perfect kuba naye at least I tried nenkola ki omuvubuka nangamba weyava eri yali alina ecupa ya bbiya yambukira bubuukizi era ng'omanya omutamiivu wokuba gweri nenkwata nenkuba omutamiivu wankuba kyani kyagundi ne mukazi bwe manya nti ali mu nnyumba yange we nateeka oli wansi naye najja nakuba naye nakuba bbayi ne mugabo wedde oli mu nnyumba yange kati waliwo akawala ku buwala bwe nali nyamba okusuza nga kakubira poliisi nako boyfriend yako yakaisa obi nakakuba nakasize essimu nekaberewa poliisi egenda twala omulenzi kati yakubira poliisi jukira ebyo ebiseera nga Abanigeria bakubya abantu ewa e Dubai bassa omuwarabu kati bajja banoonya buli akola entalo baba bakulina kuyingiza ati omuvubuka mala omukuba akwata ebbulooka nga nange nnyingira munda mu nnyumba nzijayo akaso nga mugamba tugenda faabo babiri saagala kummanyira wakubya omukazi omumenyi addukidde wanga ate kati okola ki olumbi ate oyo noona ennyumba yange betubadde ewamu banange ng'olutalo lutandika ku street ng'abantu bakuŋŋaana nga kakwana kankagamba akakubira poliisi nga katya nnyo kubira poliisi yajja n'ambyule naye bali abantu batiitiizi babagamba nti abantu baagala kwetta bajja n'ambyulensi ezo 3 ne bajja n'obumotoka obutono ennene buli kala gy'omanyi poliisi wali eri bakimyeffe bakutwalanga omukungu we natuuka abapoliisi nga baŋŋamba waki okutta akasonga mugamba wuuyo naye akutte ebbulooka abadde ayagala kunsita bakusanga okutta akaso bubiri njagala mujjewo saagala kummanyira twalwana bubi nnyo kati bano Nigeria bamugira katebo ne badduka nataama bubi nnyo jjukira mbaddewo nga mmanyiirwa nga bayingira mu Nigeria n'akwata n'ali emmereyo n'adduka n'atasasula nze nga ngenda nenkonkona nyumba ku nyumba mumpe zange uli omu gwe ngomanyi obonaabona okeera ku makya beebase gwe n'ogenda okulukolondo ennyama kuba nakyomanga n'emicyomo bingi nnyo nga n'ekyo ekiwala ekyo kye najjayo nga kimanyi n'okuŋŋamba gw'oli munaku nnyo ku ddungu bafumba bakola ebyo naye nga neesasulira ennyumba ndi single lady independent era nga abaana bangamba olina omuloka akulya naye nga neekolerera olina omuloka akola banyansasulira ennyumba nkolera buli kimu bwemukazi kikuno ku ddungu at least obeera n'omusajja akusasulira akayumba kaali katono kakadde kamu n'ekitundu omusajja alina osasula ennyumba ayinza obba akusibisa envi nayina twabeerangayo ne baboyfriend naye nga bano ab'obuvunaanyizibwa ajja lumu mu mwezi webityo aba akola nga so bafuna bakireereesa abo bakawawa nali neewe ekitiibwa kwegamba nga bagamba teyeetunda ebyobumere bukauka bwakolamu nasasula ennyumba nga otuuka mu nnyumba yange ogamba muloko naye nga siina n'eki kye nali neegulidde kubeera na mikwano egyo emiwarabu gye nakoleranga ne bakuwa fridge nga bampampe ebitanda nga buli kimu bampa kibi kati ng'omuntu ayingira mu nnyumba yange agamba ono alina omuloko wardrobe ng'ekoma kuli era abaana nga kumbe simanyi nti mikwano gyange bulijjo beegomba kati bwe batutwala ne batusiba
tuuka mu Komera nga anti wotuuka mu Komera obimanyi bakubuuza wakoze musango ki nti nakubye omusajja ne bannange bennyini bonna abaaliwo n'oyo omuwala ffenna baakola ki batwala abantu nga twali bana ne batutwala okutuukayo bakubuuza osanga Banigeria mukama basaasire bali abantu bakoobuli obabeera nga batambula bukunya mu Komera tebagala kumanya bavuma abasirikale tulaba tuba tubatye bweru munda teba respect n'ekyo omusirikale omuddamu nga bw'oyagala era omala omusaba nga batambula bwereere anti baba bakutte baba street abamalaaya abo baba bakutte ku street balina amakomera ali bakusoosaamu batutwalira ku njegere bati basiba ebigere ne basiba n'emikono bikyaliyo nkyala nga batuteeka twali tuli awo tukyawoza nga baŋŋamba omusango wali omwali yakuteeka video ne balaba ngo ne yasooka okuyiikiriza yasooka okunkuba byonna byonna ne babikwata baba batutwala nga batugamba mwogere nga bagamba oli ayogere ne bbaawe ng'agaana we byagaana ne batuyingiza ekkomera ne tugamba kaweddemu nze nga ndi mukoowu nga nseka bakaaba naye nga nze nseka nga nalabalabadda nyingidde nga batwala mu kkomera eddene eddala eriddirire erisembayo nga tubeereyo nga Abanigeria balina emitima olusooka olunaku olwasookera lwennyini okuyingira ekkomera food fight ekiro nakulabira naye mukama yatonda ensi okukima emmere kurana Abaegypti baagala baliidinge Abarabu mu Komera baagala bafuge ne mu Komera kati mu kutufuga Abanigeria tokkiriza mufuga batambula nga baagala ani yasoose mu kinaabiro ebyo nga byebiryo nga mulinga banasomero kati bambi ekiro mulya kobosi zino enzinge bali batuliisa bulungi nga batandika food fight muba mwebase nga omu yatugamba nti munaye wano balwana naye alwana babatwala eri mu kasenge nga kapoliisi yabavaako nga babakoowa kati tuba tutuuse tutudde tumaze okulya twebase bapalira bufaliso ne babwana obulanketi bubiri buli omu Abaegypti batandika okukanyuga eki apo n'ebikobosi natusimuka bannange nga banzira emabega ate gwe kiri maanyi eyazze nga alwanye nga mbagamba kiki nti batugambye wano ekiro balwana Komera nga Abaegypti bakubeena abaddugavu nga Abanigeria bayimuka nga nabo bakuba nga fight ffe tuli mu kasonda tuzze lumu nga mbagamba abula tulindeko mutunule akanyuga eno ekintu gwe tulumba nga teri ali busirise ate tulaba nti abantu baba batya poliisi ebweru munda teri atya poliisi naye omukulu osobola omuvuma kati Abanigeria ne balwana ne bakwata ne batandikira okuyimirira Abaegypti ne batandika okwekubbira ddala n'Abanigeria ffe ne tusigala mu kasonda ono Rita ne bagamba kati poliisi wejjegamba abalwanye ejjo muyingire ne babaawula obusenge ne baleetamu abapya w'ebityo olwagirawo twamalawo bannaku mmeka nga batubonyabonyawo ebityo naye Mukama yampa ekintu nti we natuuka nga mu Komera bampanganya ekitiibwa bakiki kati ne bantuma mama prison sima bampitanga mama prison mama leader mu Nigeria kati nga poliisi wejja nasirika mu Komera nga mbanga nga neefuula omusirise nga bambi bampa Colgate nzaagabira ebyokulya babireeta nzaagaba weebityo nga siina gwe nyamba naye siina gwe nana naye simanyi lwaki bampa ekitiibwa awo ne tuvaawo ne tuyingire ne batutwala mu Komera eddene kati ne tugenda wa tugiyita Luzira babatwala ku njegere muti nno mutambula muti njegere nga bazikutte ne bakola ki ne batutwala ne tugendera mu kamotoka mugendera mu kamotoka kasiiringe mubanga mbwa nga kaliko neeti nga tolina osobola nakuddukira wano ku luggi bateekako olw'enjegere olw'obukomera ne luli lwennyini oluki nga batutwala mu Komera eddene ntuuka mu Komera eddene abaana babeera eri madinisa ne bannange Abachina abaki bamazeyo emyaka abatta abantu abakola ki buli kabira kati bakwambaza uniform kusinziira ku mulimu gwokola ki omusango gwokoze kati nze banyambaza white and green just fighting it's a simple case abamalaaya kubako red ne green nga uniform ebennene banga sharia no ngerimu ekipale kyosooka okusekera ne bakwaka blanket sabbuuni n'ebikozesebwa ne mugenda ne muyita mu doomu kati zibanga doomu libanga somero dining kubako buli kimu nga olaba Luzira waabeera mulya bulungi leero webankoko encha biryani nga mulungi bakuba emmere buli kimu bulungi era abaana bakyova bavayo bagezze makomera nange nga nkola ki nga nyingirayo
wenayingirayo banayo banaliko ki nga buli wenyingira kwaliyo kubayo strike ene bangamba nga buli kiro balwananga tufudde eri mu ntalo ziri tuziwonya aba Egypt n'aba Nigeria tuzze wano kyekimu obudde butuuka enkeera nga waliwo omwana yeewa sabbuuni bambi ng'akooye munda mu Nigeria neyeewa sabbuuni n'azirika kati batubasaba Nigeria nga batandika we need freedom nga bakuba enzigi be babeerangamu abangi nga bakuba enzigi nga batandika okulwana omwana afa nga bamukwata bakuba oluggi nga gundi babayita batya bakuuma mugundi aba security abalinga nga bajjayo omwana nga bamusuula awo olw'okuba mu Nigeria tebamuwa medication yadde ki waba omwere bamutwala mu ddwaliro kati nga bangamba babuuza abaana ani asobola okujjanjaba oyo omwana ani asobola tuyambako oba nayinako ki nga mpanika omukono nga mbasaba amata nga bagatumma nga bangamba ngamba temwina yogati nga nteekamu amazzi nga ntabula nga mpa omwana nga asesema bannange nabanga hero Komera nga bakuba enduulu nga bawogana kati bino ebyeru ebyajjanga bino biwadeni babiyita biwadeni nga babivuma abaana nga beekalakasa bakuba enzigi mbu omuddugavu waki walwala ffe tebakola ki tebamufa kato aba omweru mumutwala mu ddwaliro kuba eddwaliro lyali mu Komera nange nga nkola ki nga enkeera batukebera kwolwo nakikola nga nakajja nga batukebera nga bansangamu era pressure nga muntu ajja sobola kavuyo kawano jukira balwana nga buli kanaku abaana bakase bafulumya iko omusaayi Abanigeria nga tebatudde nga beekalakasa jukira abamalaya babajja ku ma street zijukira beekalakasa abasirikale ne baleeta abasajja abakazi nga balemereddwa ne bagamba Sharamuta is not a big case mbwe bwamalaya si case nene fa abagamba mutunde kondomu muki munsi yammwe muziguza baani ne bagafa tuli pamalaya naye mwe abatugula bane abana beekalakasa nga sibirabangako tebansibangako siina kyemmanyi nenkola ki enkeera ne banzijamu abaana ne banyiga ne bagatubadde tufunye dokita biki kyokka nno ngaziwa yes nayina ngoba mukono guguwonya ntuuka nga bantwala nga bagamba muntu mujje mumango tumuteeke ku ngundi muki mu kooti agende ku gundi ku deportation kooti yali nga ya screen bakuyita osonyiye munno naawe omusonyi ebiwe bityo nga mugenda wenagenda nga banteeka ku deportation eyo nayo nasangayo naye bannange oba oli bweru tomanya kibeera mu ddwaliro oba oli bweru tomanya kiri mu Komera obwana obwagwa eddalu nga buli oba butambula mu Komera buti bwana bwajja buto bukadaama walwakamu nga bakarepinga emirundi 3 abaana bewaka 3 kati ne makagwa eddalu ne kadduka ne katandika okuba amayinja poliisi wekakwata mfujja katwala mu rehab akasuula nga abagwiride eddalu mu biyumba ng'obasanga mu Komera bali omwo beefukira bepamira kati nagenda n'ekisa kyange nga as usual nensanga omukazi nga bamusalamu kidini nga bamutunga wano wonna ngambi uli abulizi nali mbiwakana kyenva ngamba omuntu wagamba nti yatuuka ku kintu towakana nga tonnakiraba bambi bamusala muno monna ne wano ne bamusalawo emirundi 2 kati nga bamuteekako bibandegi naye nga eddagala baali muwa mu Komera omwo nga tewali amujjanjaba kati ng'ekiraba yenyola neetala neyenyola ndowooza nga munda oba ayinamu ya plastic simanyi mukazi nga mukwata nga mpanika nga mbagamba naye mumanyi ono omukazi kiki kyeyaba nga banyumiza ekyaliwo mu Sri Lanka nga aba akaba buli kaseera bagamba nti yabaaki omuzeeyi ye yagamba zaali alusa n'akaba alusa ne bamutwala yakomawo bamusazeesaze alusa kati n'akomawo ntuuka mu Komera nga yavunda kati nga kiplasita kyavaako naye nga aba akikola ati ebisaayi ebizira biba biyiika nenkwata neŋŋamba ono talina kati security yali Munnayuganda naŋŋamba kola ki namugamba naye mukazi yavunda tewali amukwatako naffe tumwennyala ffe twajja kukola basecurity tusobola kukola ki then nenkola ki nembaga mumanyi mumpe ebikozesebwa nga nkwata mazzi ganaaza kiwundu nga nyambala giravuzi nga mukola ki bannange nga olina okukola nga seminti nga amasira gakwata muziri waya sina wuzi waya zebamusibisa nga wano waliwo obuwuzi gozi nga munaaza nga mudressinga ekiwundu nga nkola ki omukazi nga tandika oterera nga bayayinanga n'empeke ez'okumira nga tebazimuwa maama okuyamba omukazi eyali afa saabeera mu Komera ebbanga ate eyali alina okugenda mu 1 week nabeeramu omwezi olw'okuba najjanjabanga abalalu bali eri abayite beesobolawo batwala obbanaaza bano abaaliwo nga buli omu ali ku lule wali buli omu abeenyinyala neŋŋamba Mukama Katonda oba yandeetanga ki se webandaba mu Komera ne tiketi yali efulumye buli kimu ne baŋŋamba tiketi yo egaanye eriiso tebaalirabye
kati oyo security yaŋŋamba omanyi lwaki lwokuba bakulabye gwasobola okujjanjaba era omukazi namujjanjaba naawona ne bamutikka leero nange nkeera ne ŋŋenda ntuuka e Kampala natuuka ku airport by then nasooka okujja ku airport nenjogera bakadde bwe baali bakitegeera nti bakusiba nabaweereza ka message ne bagamba ngendi mu Komera olumu twafuluma nga kola corona tests kati oyo omuwala ng'atuwa bambi ku ssimu yatuyambanga nenjogera nali sagaana bagamba nzi nali byange ogamba owaayi nze nga naguma dda nagambako bro wange kati kuba n'abawala ono eyanyingiza ekkomera by then nze ate visa eggwako ndi munda visa ebipapula biggwako banfulumya ogusooka okgenda ku airport nga baŋŋamba ate visa yo yaweddeko ate ddayo processing ebipapula ebirala babikolerako byonna n'ebitwala processing mpanvu nemmala ate wiiki endala nkomawo ng'olwo njogedde n'abantu ku airport kuliko wifi nga baŋŋamba munaye omanyi bannamwe babata ne bajja ennyumba yo ne bagaba ebintu byo byonna byonna ne babitunda ebimu oba bampaako ka fridge ke baŋŋamba obusente batunda na layisi bennyini abakusibya bafulumye bo ate ne badda mu bintu byo ne babikola bati ne batunda buli kimu eyalinga yeefuula waliwo omuwala yali yeefuula mukwano gwange ng'ajjaawo ne yeefuula kyali wange oyo y'omu ku baatoolamu buli kye baagala naye nga baŋŋamba ebintu byomunaye babibba landiroodi yasibawo okitegeera kumbe naguna gwe tebakimanyi nti nabamanya naye olumu baba bakola zi video bino balaba ku status n'olaba nga odrop yo yerimu akasipi yayambadde olugoye lwo nogajjukira eri omuntu waba mukwata ne mukola ki ne mutunda ebintu bino muweereza akasente sente zange zonna nali nzitereka kyonna sina kinasigaza buli kimu ne ŋŋamba kangome kantalaafiya olaba ki enkyayi wemba nkyayina emikono buli kimu nenkomawo kuno abayamba ne bayamba bambi mulimu abampeereza kasente buli omu kale yalina contribution naye munnanga ate ekintu kye nalaba ekirala experience gye nafuna abannayuganda bantu babi nnyo otuuka kuno luli ayinajja nga n'omuntu n'omuwa kino ono n'omuwa kiri buli omu we naye natuuka kuno buli omu n'amanya nti olina ekizibu buli omu n'akwekweka ng'oli oyinza kujja nagoba naye wakomya oli otya biki njagala kulabako n'omwana naye nafuna ebizibu biki by the way nze ngamba abaana abali eyo oba toyagala kudda kuno bantu kusabiriza kukola biki ebyo bye batyambuse bagambe bandipootinze bantisse tolaga kintu kino oba olina kyewakulayo bagambe siina kye nnina kigenda kuyamba okukola ki okumanya banno nze namanya bannange n'abaana waliwo abankabiriranga mu kolona tetulina mwana wange mulwadde simanya nina omukolo nina biki ebyo n'oweerezanga ssente naye n'otuuka kuno bantu ndoozanga kambale kababe ba family by the way batono nnyo abambererawo abakola ki sijja boogera linnya naye beemanyi balinga bantu oba ndooza babiri saagala na boogera linnya bannange tugenda kuba tufundikira wano olunaku olwaleero njagala kudduka kugenda kutegeka futaali ekisiibo kimpise mwebale nnyo okusiba mwebale nnyo okutulaba enze HK Media Hadija Kigoze mweraba